Yusuf Kiwanuka yetate yavudde mu mbeera n'agoba muwala we Shifra Nanyiti ow'emyaka 13 bwe yabadde yakava ku ssomero okukola ebigezo bya P7 ebya PLE. Nanyiti yategeezezza nga taata we bwe yamuvunaanya okuyingira ewuwe nga tamukkiriza era n'akayukira n'abawaka olw'okumukkiriza okuyingira mu nnyumba nga tebamutegeezezza. Nga taata we abeera ku kyalo Nabuta mu division ey'Egoma mu munisipaali y'e Mukono so nga nnyina abeera Mukono. It was night, I was sleeping, yakomyewo yatukidde wensula n'angamba gwani yakukkiriza oyingira mu nnyumba yange. Ani yakkiriza oyingira mu nnyumba yange? N'agamba omukozi. Ani yamukkiriza oyingira mu nnyumba yange? Lwaki mwamugulidde? Ko omukozi nze nange yanawulidde akonkona naye ne ngenda mugulidde. N'agamba lwaki temwankubidde kusooka kuwulira oba mukkiriza oba simukkiriza. Nawe oyo omukozi n'avaawo. Dadi n'atandika oyomba nawe n'atandika ogamba mbu weva ennyumba ya mami ngenda sulamu oba si ya mami ifulume muviiri. N'agamba mbu kufembi wema agenda sulamu ye tajja sulamu, wema ye agenda sulamu nze sigenda sulamu. Nkwata baga yange ne mpakinga ebintu byange ne ngenda ku gate. Awo ne bajja ne banzigulirawo. Hadija Kamba maama wa Nanyiti yagambye nti omwana yamutuuseeko mu kiro ssaawa 7:30 nga yasinzidde wano ne yeekubira enduulu eri ab'obuyinza ne poliisi ng'ayagala bamuyambe ku taata w'abaana be eyeefudde ensolo. Nesimanyi omwami oba yabaaki oba simanyi kyamutuukako naye badde nsaba buyambi nze abaana bange nsobola okubeera nabo naye nga mpa obuyambi. Embeera gy'abayisizaamu si nnungi kati simanyi na omuto kyaliko kubona omukulu waatukidde omugoba bw'ati kakitegeeza n'omuto tali mu mbeera nnungi. Naye nsaba buyambi nze nsobola okubeera n'abaana bange naye nga asobola obbalabirira. Wabula oluvannyuma lwa Kiwanuka okulaba maama w'abaana b'e Kamba ne muwala we Nanyiti nga beekubira enduulu okuyita mawulire ku Lwokutaano ku maliiri, omukulu ono akedde kutikka ku bodaboda ne mutabaniwe omuto Shahid Ssekitooleko ow'emyaka 8 era ng'abadde asoma P3 ng'ava ewaka naye n'amuweereza ewa nnyabwe e Mukono. Naye nabadde ndi wano omwana bayisaawe emu omuto naye nga atuuse ne mugamba sekiki n'angamba dadi anfunidde boda n'angamba nzije naye wa boda ayagala ssente nenkwata 15,000 nenziwa obwa boda omwana wange naye ne mu receiving owokubiri naye ati neetaaga bwenkanya ab'ebibiina ebiyamba abaana banyambe fune obwenkanya nsobola okulabirira abaana bano kuba nze maama waabwe wendi nsobola obbalabirira naye nsaba banyambe asobole okulaba nga amanya obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja nga bwe yagamba ayagala ne DNA kisoke asobola okubatwala kuba abaana yabadde nabo naye agamba nga bw'ayagala okukola DNA zisiina tabbu kubeera nali nabamuwa banjagala bakolere ddala ne DNA balyoke bajjeeno. Bwe twamukubidde essimu eggulo ku Lwokuna okwogera ku ky'okugoba Nanyiti ewaka mu kiro, Kiwanuka yasalidde maama w'abaana b'e Kamba omusango ogw'okubafukuutirira ebigambo n'abaleeta emitwe eminene. Kuba omuntu naawe bwegaba mu maka agago n'agamba omwana wo nti kitaawo bwaddamu okugambako odduka ogende ku poliisi, bwaddamu okukubako odduka ogende ku poliisi, bwaddamu okuvaawo kino bw'afa bwe mujja okutwala ebintu. Esinaba nafudde ekitegeeza siriwo mmanyi nafa ku kyebaagala kyatuukirira. Kati baddembe bigabana nga bwe babyagala, baddembe okudduka bagende ku poliisi, baddembe okukola buli kye baagala. Kyembadde nkyali mulamu nga tebanaba bituukako nga muweerera era tamuweererangako. Kati bwe nafa bakole kye baagala. Kiwanuka era yasinyiza ne ku kyokukebera abaana bano omusaayi n'agamba nti okuddamu okubazza mu birowoozo bye alina kusooka kubakola DNA. Sibitandise ku leero
bagamba okuleeta poliisi batwale n'omuto ewaka era n'omuto lwakuba tannaba kumaliriza kusoma nabagamba nnyina asasulayo balansi amale okusoma naye tannaba kumaliri kumusasula era naye kyenabagamba nja kumala kubajjako musaayi bwe banaba bange ndyoke nfuna entegeka endala basoboye naye bwe basina bajjako omusaayi sibaagala wange era n'oli ekikyamukuumiddewo lwakuba saagala kuyisa mpisa mbi nti bw'aba tasoma bw'aba akyasoma agira abeera wali kuba kumpi bw'anaamaliza okusoma ajja kuddayo wa nnyina. Kakati ate ku ssaawa zino n'omwana amulemeseza okukola ebibuuzo takoze ebibuuzo era mbadde njagala ŋŋendeyo ku Sande ndabe antwale ku ssomero gye yali yamutwala ndabe ng'omwana asobola okukola ebibuuzo eby'ettaamu ensembayo naye naadde ndi awo ng'amusindise ng'akomyewo. By the way kirala nti gw'obadde oteeka ebigambo mu baana ne beeyisa mu nneeyisa etali ntuufu. Abaana bagamba nze okuba nakwata ono omwana omuto mu feebu ne mumuwa mbadde siddanga mukuwuliza baana abo kubanga tanzikiriza. Kozi ono omukulu yangamba ku ssomero abadde tebamutwalira wadde ekyokulya ku ssomero taamu eno era mbadde nagendayoko omulundi gumu mulala mbadde ntuma wa booda era wa booda yamunonye nayo mbadde ntumanga wa booda baŋŋamba visitation nga yakola ki yamutwalira ebintu nga nze sigendayo yo just yekwasa bwekwasa muŋŋamba abaana ebintu abaana kati ono omuwala omukulu abadde naye emyaka 6 lwaki mbadde simutuuza ne mubuulira waki mubuulira ssaawa eno. Twogeddeko ne munnamateeka Dennis Nyombi ategeeza nti ekikolwa ekyakoleddwa Kiwanuka okugoba omwana ewaka agende ewa nnyina mu kiro kimenya amateeka era yakoze obulagajjavu nga poliisi erina okumuvunaana olw'okulagajjalira obulamu bw'omwana. Ekyobutakiriza mwana kusula mu nnyumba kikyamu ate kibi naye ate kibi nnyo okugamba nti omwana eyakatula primary 7 myaka nga 13 n'omugoba agende ewa maama we oba awantu wonna okumugoba mu nyumba ekyo kikolwa kya bulagajjavu. That's an act of negligence. So oyo omuzadde yamenya amateeka mangi era mukyamu okulagajjalira obulamu bw'omuntu n'ekyokulagajjalira obulamu bw'omwana wabanga yitaata w'omwana oyo omwami asana kukwatibwa kuvunaanibwa nakusibibwa era abapoliisi basana ba investigating ensonga eyo. Nyombi agambye nti wadde nga abantu bangi balina obutakkaanya omwami n'omukyala naye ekyokukyusa obutakkaanya bwabwe ng'abafumbo okubuusa ku baana kiba kikyamu nnyo. Abantu bangi balina obutakwatagana wakati w'omukyala n'omwami naye tosobola kutwala butakwatagana bwammwe ku baana ate naddala noyisa abaana mu mpisa bwetyo. Aliko ekikyamu yasoose si yasoose mu nsi yonna abantu bangi omwami n'omukyala abamu bayawukana dda tebabeera bonna naye ku lw'abaana boogera buli omu ateekayo okulabirira ki abaana. Society yaffe erina ekizibu ky'entegeera entini kati ate si nti buli muntu yali alina okuzaala oba okuba omuzadde ye problemu eriwo kati oyo takwalifyinga kuba muzadde era singa twalina tests ezisobola okukolebwa nga tonnazaala oyo abali takola ki kati omwana omugambo ti eyo giteeka otya nga reasoning. Muntu mukyamu yeetaaga okukolako n'amateeka yeetaaga okujja mu community abeereko ekifo mwateekebwa kye bayita ekkomera. Ye Kansala Ronald Mukasa ow'oku munisipaali Mukono naye avumidde ekikolwa kya Kiwanuka n'agamba nti taata ensonga z'obutakkaanya bwe ne mukyala we gwe yazaalamu abaana kiba kibi ate okubissa ku baana. Twesanze nga taata ne maama bayawukana mu famire naye ng'omwana omukulu ali mu kibiina kya P7 nga tali ku ssomero. Ekyesangibwa nti omwana amaze okukola ekibuuzo ky'ekisembayo yali suppose kubanga addukirwa babazadde bamuzza awaka nekyadde kibi nnyo ate nti owa bodaboda yavuze omwana n'amutwala ewa kitaawe taata we n'amusanga awaka taata yanyiizi bunyiizi
nabanga agoba omwana oyo kusooka tingafe abazadde tekiba kya buvunaanyizibwa okuddira ensonga ezaffe ng'abazadde tuziteeka mu baana. Omwana aba tannakyamanya abeera innocent. Kati omwana okuteeka mu kifaananyi ekyo nti gw'oswaganye ne maama we awaka tulina bikwekanga ffe mu kisenge kubanga famire zonna zisowagana. Naye tetulina suppose ziyingizamu ate baana bato kubanga bakula mu mbeera ng'ate olusinuŋŋamu. Katuna ekifaananyi nti wabodaboda yavuze omwana n'amutwala awaka. Abodaboda tubamanyi ebiseera ebisinga bamu si batuukirivu, balina ebyo bakozesa ebyenjawulo. Asobola n'okusobya ku mwana yadde mwana wa buwala. Omwana badde asuloga nti agenze mu bazadde bamusanyukireko bamubulye endeeti zammwe ze badde bwe ziti. Naye kati ate yafunye ekifaananyi ekibi ennyo. Taata kyamuzeemu. So taata kikola kyakoze okugoba omwana ku ssaawa 6 gwe n'amugamba vva wano ng'ate mwana we n'agamba nti kunze naye omu tagenda kuwangaala wano. Kiba kikola kibi nnyo kya taata kubanga omwana gw'ozaala abeera mwana we ate abeera musaayibu. Tekiba kya buvunaanyizibwa kukola ekyo nga gwe taata. Bisiriikiradde maama yamusoowagana nga mmwe tetuteeka biyingiza mu baana ffe tuzaala waka. Bange mbalamusizaako yonna gye muli nga abalamusaako si mulala yenze kennyini Sheikh Matovu omusomi w'edduwa. Gwe munnanga atuulidde obuzibu bwonna tutuulira buzibu ng'alina solution ntuuse. Mwana wange yenna ali eyo nga gwe banka ekutwala wawaayo nnyumba yo okole bizinensi ekalubye, wawaayo ttaka lyo okole bizinensi egaanyi, wawaayo mmotoka okole bizinensi egaanyi. Munnange ntuukira ku nnamba zange ezo ngenda kuyamba. Mwana wange gwali eyo nga wagezaako n'okugamba nti Uganda bigaanye kangendeko emitala w'amayanja nkube ku kyeyombeera obulungi naye nga gwe buli w'ofuna ssente omuntu yenna gw'ozikwasa tazikozesa ky'oyagala. Gwe buli w'ozifuna olwaza ofiirwa okoze emyaka 4 tolina adde ne poloti naye ng'okoye n'okkuba ekyo oyagala kudda kwamu oswala n'okwata ekkuba okudda kuno nti tolina ky'olina wadde n'ekimu. Gwe mwana wange ali eyo ng'oli wamuwola ssente zo n'akwewolako nga yakutuukira mu bulungi naye n'atuuka ekisaali n'akubulookinga naawe nkubira ku nnamba yange eyo ku mukutu gwonna kw'oli bw'eri osobola okuntuukira. Wompeereza message ku WhatsApp ne sitakuddamu osobola okunkubira obukubizi kuba missed call mba asobola okugiraba. Gwe munnanga ali eyo ng'oli wala yonna gy'oli nsobola okukuyamba. Omuntu oyo bw'aba yakulya zaamaanya naye ng'akyali mulamu omuntu oyo aba agenda kuwa ssente zo. Naawe ali wano osobola okuntuukira ku nnamba zange ezo era naawe nsobola okukuyamba ng'ontuukiridde wano ewaka. Gwe mwana wange tokkiriza muntu kulya zaamaanya ate nga ssente zo zimenyekedde ozituuyanidde. Oli n'akulaga nti ye azitwala mu kaseera mpaawo kaaga ate n'akubulookinga. Naye ggwe anoonya omulimu ayagala ogenda ebweru ng'embeera ekyakalubye naawe agunoonyeza wano okwaboobwe naawe osobola okuntuukirira ku nnamba zange ezo ne nkusomera edduwa. Bye sitasobodde kkoonako osobola okuntuukira ku nnamba ezo ne nkukolera ensonga zo. Nsigadde nze Sheikh Matovu omusomi w'edduwa.